kutandika nga nakajja mu year 1 nali njagala mbeera omuyizi afunye first class mu law school nenzijukira nti buli ajja kye kirooto kye ate nga nave wakanga mukadde wange ngamba never be an ordinary student kati njagala mbeere omuyizi oba guild president eyaweereza abaana neyaweereza university ebyamangu ebyobwereere n'ebingi biwabya kwe kusomoozebwa kwagenda osanga ojja kwagala obeere n'engoye nnyingi nga buli lugoye olupya owabe ebisinga abaana bajoininga with a lot of expectations akasente ne kabula oba oluusi n'afunamu mental health challenges oba oliawo n'afuna amukwana n'amubandula ekyo kikyankalanya nnyo abawala ndabye bangi nga bibanyiga abaana ba university okubanga bayala oluusi kisinziira waliwo n'abaana okubanga bamuwadde sente asasule n'alya oba n'azinywamu oba n'azigendamu mu betting kinnuma ekintu ekyo nti omwana aba yeekotogera ye mwennyini lwakuba ye aba takiraba naye nga abaana ba university ebiseera ebisinga tebabeera bayala kubanga omuzadde waba agoberedde enteekateeka eyo omwaka ogwo ogusembayo olina okweteekerateekera obulamu ng'ofuluma ate university yaffe wano yekigonzezaamu nti omwana wa business ayina olunaku mu wiiki kati n'agenda mu katale to implement what they study or to study the environment kati ayina obwongo bwa business ayina n'obwa field ku ground kwali kigendera mu mitendera omwaka oguddako n'ogenda mu semifomo omwaka oguddako n'ogenda mu fomo kati agenda okuva mu ssomero ayina ayina experience mwe gye musabe ey'emyaka 3 ng'ate yankagraduatinga agirina olw'engeri gye basomesaamu wano. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emityana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flickview, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 75563938. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Kale ku mukutu kwe tuli Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero kwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira webali nnyo webayire ddala nyongero kutegeeza nti olunaku olwaleero show yaffe eno eri proudly powered by Uganda Christian University, emu ku universities mu Uganda enkadde eziruddewo ate ng'era okusoma empisa n'eddiini babikwatira ddala bulungi. Olunaku olwaleero nasazeewo nembuuza ku bakulu ba university eno oba nsobola okunyumyako nabo. Nja kuba nfuna omukisa okunyumyako ne Vice Chancellor wa university mukadde kano, ate nja kuba nnyumyako ne Guild President wa university eno ya Uganda Christian University abasinga gyo bajja mumanyi nga UCU. Ndi mukono olunaku olwaleero era gye nsinzidde okubanga ngenda kuweereza olunaku olwaleero. Bingi nnyo bye nnyaalyagadde okubanga ate embuuza bye bigere bye natambudde okulaba nga ntuuka wano, okulaba nga njagala omanye, njagala oyige ng'omuzadde ng'omwana. Bingi nnyo ekifaananyi kye tubadde tuyina ku university eno. Ffe abamu abasomedde ku campuses endala ebigambo bingi mubimanyi, memes nnyingi muzimanyi, but owaddeyokko obudde n'otegeera university eno, obadde waagiwadde obudde ogitegeera obulungi, waategedde abayizi abasomeramu bo balowooza ki, endowooza yaabwe eri etya, batendekeddwa batya. Kale n'olw'ensonga eyo nasudde olw'ebigere esayidi z'eno emukono nenzija ku UCU okulaba nga nnyumyamukko. Ngenda kuba nnyumyamukko ne Guild President
musajja yeffe bennyini stock empya bwe tutudde naye ng'ate ye kyansingako amayinja g'ayina wano maneneko. Guild President ono ye ddoboozi ly'abayizi mu kampasi wano, si bwe kiri taata? Bwe kiri. Ye ddoboozi, ye president, ye Museveni wa wano, si bwe kiri? Yenze aliwo omubwati. Kale Cruise Exclusive, Allen Cruise ge mannya. Tulina bannaffe be tukola nabo aba Kasirye Breeders Emityana abakutegeeza nti osobola okuba ng'ate obulunzi obufunamu bw'oba osazeewo. Obulunzi kusalawo, kutuula, kulowooza n'ogamba nti kaŋŋendeko eno Emityana nnambule ku faamu ya Kasirye, oba oli awo osobola okuba nga neeyongerako mu kubangulwa. Ayina ente enzungu ez'ennyama ate ez'amata ezikuwa amata amangi nga ne beef zikuweera ddala. N'okutunda atunda, gwe ayagala okulunda ng'oyagala okugula ente ogenda otandike faamu yo atunda. Naye ng'olunaku lwaleero ndi ne Guild, nsanyusa okulaba ssebo. Nange nsanyusa okulaba baba. Njagala osooka okwebaza nti weebale kuguma n'oyingira obukulembeze ng'omuvubuka omuto okuvaayo obeere eddoboozi ly'abayizi ku yunivasite eno, weesowolayo ne weesimbawo ne bakulonda. So njagala osooka okwebaza olw'obuvumu n'okukiikirira abaana obulungi. Nali agadde osooka obuuze ku balabi bange abalungi, obabuulire ekiti mwogenda okwogerera bye tugenda okunyumyamuko luno olunaku olwaleero, ate n'oluvannyuma tutandikira awo. Ese nsanyuse nnyo, tukukyazizza naawe otukyazizza ku mpewo. Tuli basanyufu nnyo okulaba. Amannya gange nze Elomaboni Abraham. Elomaboni Abraham. Overside ki? Ndi w'e Busoga naye erinnya lyeyo mu Bateeso. Kati mu Busoga libeera Ddeene Daamera. Daamera Ddeene? Otyo. Naye kitegeeza olusoga olwidi? Ndwidi. Bulungi. Bulungi. Malaawo balamusa mu Lugano, malo balamuse ku Busoga. Kale. Ndi musanyufu nnyo okubanga otuwadde obudde bwo olw'ekisa kya Katonda. Nze Guild President oba omukulembeze ow'abayizi ow'oku Ntiko ku ssettendekero wano ku UCU. Naye ate twatandise tetusabye. Okay. Twatandise tetusabye. Kale tusabe. Nsabe. Mukama waffe Yesu Kristo, nkwebaza olw'obulamu bw'otuwadde, olw'akaseera kano, olw'obukuumi bwo n'obugabirizi bwa Yesu. Nkusaba ojje otukulembere mu mboozi eno gye tugenda okubeeramu, ekisa kyo kirabikibwe, n'abaana bo bayige ku magezi g'otuwadde. Nsabye nga mpita mu linnya lyo Mukama wange Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Amiina. Kakati ngenda kwogerera mu kiti ekya Guild President oba omukulembeze w'abayizi, ate era nsaba njogereko ng'omuyizi. Tomanya ebifaananyi byombi binaaba byegatta, ng'omukulembeze akiikirira administration mu baana n'abaana mu administration, ate era ng'omuyizi kuba nsooka kuba muyizi okufuuka omukulembeze. Kituufu. Sooka olamuseeko abantu mu Lusoga. Koddeeyo bana, muli muti eyo. Nze Elomaboni Abraham Diope, ndi mwana wa Ngobi Moses, mwiddukulu wa Batabaire Samuel, nga kidaada wange ye Namirengo Petero, bona abo balambaire Namutumba Nakalokwe, era nga ndi Mwise Nangwe wakati ka Kanangwe. Muna onsingako. Onse oidi okutambula ng'omusoga. Oli musaada mwene, oli musaada Musoga mwene. Ndi musaada w'e Busoga. Oyenda ino Kyabazinga. Kyabazinga. Afunvuwe. Afunvuwe. Kale byebyo, bw'osanga Musoga munno naye nyumyamu. Nawe Omuteeso bw'osanga Omuteeso munno. Nti Abasoga nseete. Bakitegeire bulungi. So olunaku olwaleero ndi ne Guild President wa UCU. Tugenda kwa tunyumyamuko emboozi. Agambye tugenda kwogera mu biti. Agenda kwogera mu biti ng'omuyizi ate nga Guild President. Okola kosi ki? Ndi mu kusoma amateeka. Oli muzitomu. Oli mwaka gwakumeka? Ndi mu mmalirize ogwokusatu kati.
Wow. Ekyoto ky'okubeera guild kitandika ddi? Ekyoto ky'okwegomba okubeera guild wakirabirawo kyajja wano juzi kyakutu wakeera bukeezi kumakya ne kikulinnya? Ndowooza kuva we naviira mu high school nga njagala nnyo okubeera omukulembeze ku buweereza awo. Kuba eri we navaayo nga ndi head prefect nenzija wano nenfuuka class rep, nenvaawo ne ngenda mu UCU Law Society nenfuuka deputy speaker. Nendyoka ntunuulira kati ate eddaala eriddako olw'okubanga nti ebirowoozo twabiweerezanga naye nga tetulaba we bikolebwa. Olw'okwagala okumanya ki ekigaanye oba okukola ekisoboka kwe kujja. Noyagala emmeeza ennene? Mu mwaka ogwokubiri mu second year ya last year. Ne weesimbawo. Wali otunuulidde ki? Biki by'owalaba ebyali tebigenda bulungi? Okusingira ddala waliwo oluvuuvuumo olwo nti administration tewuliriza baana. Ate ku kaseera kembaddewo kubanga it is a structured university emitendera weegiri. Batuwulira emitendera weegiri. Kati ate waliwo kubanga ziri side bbiri, there are administrative roles then ne direct student benefit activities. Nti abaana beetaaga okuba nga balina platform, abalina ebitone we beeyagalira, abaagala debates, abaagala research, aba sports. Kati ebyo biba biri ku buvunaanyizibwa bwa guild government okubategekera ebintu ng'ebyo baganyulwemu kaseera ke babeera ku campus. Wakaseera k'okubeera wano kuba kwezuula na kwezimba ng'omuyizi. So akalulu, ekisa ky'akalulu kyo kyakuyisa kitya? Akalulu era bw'olabanga omusajja ayise mu kalulu wadde awangudde wadde tawangudde agwana ekitiibwa. Kuba luba lutalo okunoonya akalulu. Kaali katya? Kalulu kange nno kaali kanyigamu okuva mu ntandikwa. Wanga ate opponent wange yali on semester nga ndi off. Ye n'akozesa akakisooka okubuna buli wamu. Nagenda okujja nga ndi ebigere nga 5 mu maaso. Nembigobaagobako olw'engeri nti nali nazimba dde omusingi. Ne tukwatagana bulungi. Nafuna disqualifications 2 mu kalulu ako mu process. Banzijjako waliwo we tutandikira mu nominations. Oba abaana balina okunominatinga. Ne muva mu nomination ne mulyoka mugenda ku faculty vetting. Kati buli faculty wano, buli ssomero tulina faculties ziri 11. Kati buli faculty esobola ekkirizibwa okuweereza abanaabiisanya nga 2-3. Kati eyo faculty erina okukola vetting ku ba guild presidents bano ba MP tebakolako. Kati twagenda ku oyo vetting ne tuyitawo 2. Ne tugenda kati waliwo joint board vetting, oyo y'ow'abanene. Abakulu abatwala university banabo balina okusengejja. Kati awo nali sisitudde empapula ezimu ne bantema. Abaana ne bakuba kerere. Nebweru abantu beemulugunya ne bagamba tekisoboka. Ne bampa omukisa ogwokubiri. Nendeeta empapula zange. Nenzira mu kalulu. Olwo ne gutojjera. Akalulu nno kaali kazito kubanga mwali bameka abeesimbyewo? Twaliko 2 ffenna kuva mu mateeka. Kuba guild? Kuba guild twayitako 2 ku mitendera gyonna. Wajjira ku kadi ki? Wano tuli non-partisan. Wano muli non-partisan? Tuli non-partisan. Tetulina bibiina mwe tugwa. Tetulina kyekubira. Actually n'amateeka gatugamba funding tava mu kitongole kyonna. Tava wa muntu yenna. Pozi family yo naawe ng'omuntu ne mikwano gyo. Ani yakusupportinga? Okunsupportinga yali taata yali maama? Ekisijja gamba nti kyannaku siina taata. Taata wange yasikawo ne kati nna mukadde wange. Mukadde wange ne mukulu wange gwenzirako. Yali mukukunavu e Makerere awo. Naye kati n'alinnya ebbaati. Kati y'omu ku bambeererawo ne mikwano gyange. N'ono akutte kamera.
bebakubeererawo bebamu kubambeererawo kubanga olaba akaseera akakalulu ako kaba kakugezesebwa n'owuwo mwennyini akubuusabuusa nti onaakajjayo oba naawangula so kati abannyambako morally and financially nti mu byenfuna oba mu byenfuna nti ne mu kunoonya akalulu baali mikwano gyange totally kuba ekiseera kyatuukanga abantu be banoonya akalulu ekyo nkyebaliza Katonda kuba twatuukanga ebyenfuna tetulina bimala naye nga obubaka bwe tuleese bw'abantu. Ekitiibwa kya Guild President kinene mu university era kinene ddala naye buli university erina amateeka agagitwala. Wano Guild President akola mulimu ki mu university wano kubanga bwe twogera ku kwekalakaasa kwa universities UCU ndowooza yezimu ku university esingamu emirembe gyolwawo okulira nti abayizi bakoze kino gwe office yo ya Guild ekola mulimu ki wano mu UCU? Wano mu UCU mandate oba obuvunaanyizibwa bwa office eyo mu mateeka agatutwala egamba nti I am obliged to protect and promote the integrity of the university and the welfare of students. Kati welfare kigazi kitwaliramu well-being, academic excellence, security and safety. Naye kati promoting the integrity of the university, no university eyina values ezigitwala yo nga gwe kyewandiise brand yaayo nayo kati yeetengeredde nti tulina okugikuuma n'okugyongerako. Naye obuvunaanyizibwa bwe nnina mu eno office nti kati I represent and advocate for students. I also represent the administration to the students, and then I am supposed to manage resources allocated to the Students Guild. Tugeze nga ka budget ke batuwa nti ensimbi ezo nina okuzikwasaganya mu bulambulukufu okukakasa nti ziganyulwa abaana engeri tusasula student activity fee. Kati omwana asuubira nti anaafunayo platform oba anaafuna kyaganyulwa mu kasente ako. Kati I represent the university the students at different levels in the administration. Kwe kuli n'okutuula ku council ebaga amateeka esalirawo university n'okusalawo ebiruma abaana. Kati okukiikirira abaana o advocating kitambulira mu mitendera nga esatu. Tuyina tutwala ebeera Directorate of Student Affairs. Ye director atachi waffe yalinga patroni waffe mu directorate gwe tutwalira ebyaffe. Kati okuvaawo waliyo board bagiyita Student Affairs Board. Ova ku Student Affairs Board then ne tugenda ku University Council. Kati emitendera egyo gyonna waliwo ebizibu ebigendawa oba nfuna nti wetubanga buzibu bwa welfare mu baana tumanyi nti tulina sooka kuddukira wa DOSA tugayeemu ensonga ezo tupointinga ewaddako nti wano mutendera gumuvuddeko tugende ewa DVC oba n'agamba ye agumala tugende mu eno office egumalirize. Bwe buvunaanyizibwa bwe nnina nti nina okakasa nti ebisumbuwa abaana n'ebyo current and anticipated ebyo ebiriwo ne byetusuubira ebijja nti tubituuza ku mmenza y'abakulu ne babigonjoola. Nga tulaba nti amateeka ze zimu ku courses ezisinga okuba enzibu ezeetaaga concentration ennene ate nga ne office gy'okutte ennene osobodde otya obibalansinga? Ekisookera ddala oba nga tonnaba kujja kyentera okugamba abayizi bannange nti nga tonnajja mu bukulembeze buno sooka weenyweze mu misomo kubanga semisita eyo gy'oggiramu mu kalulu enyigiriza nnyo. Ebitabo biyinza okukalubamuuko oba nga teweetengeredde naye oba nga weetegese bulungi omalako. Nze engeri gye mbalansinga I usually utilize discussion groups nti we mba sisobodde kuyingira mu kibiina ninayo bannange abasomye nange kansome ebyange tutuule wamu tugabane obwongo twezimbe. Kati ne wano mu bukulembeze cabinet weeri abantu nga 22 ne ba MP weebali nga 26. Kati obuvunaanyizibwa obuli saidi yange ntera okubugabana n'abalala.
nti kati kiringa kati essaawa zino singa mbadde sisobodde kubeerawo nandigambye nti Alan Cruz waliwo prime minister oba waliwo vice president asobola okukwasaganya kati ensonga enkulu engeri gyembi balansinga kugabana n'abalala na kuyambagana n'abalala we mwetengerera wamu kitambula kitambula. Tuli ne good president tunyumyamu twagala okumanya ye ng'omuntu obulamu bwe emisomo ogikwasaganya wamu n'obukulembeze bw'olina. Tutunulira office ya guild nene okola mateeka geetaaga concentration buzibu ki bwakasanga mu office sofa era office wakagitula mu bbanga ki? Office nankagibeeramu guno guba mwezi gwa kusatu. Nagifuna mu biki byokoze nakusoomozebwa ki kuwakasanga? Ntandikirewa byokoze byenkoze. So far currently so much is happening in the administrative roles. At least ebisinga bye nali nateeka ku list nti nnokakasa nti ekizibu kino ne kino ne kino kituuka ku office eno ekivunaanyizibwako. Ebyo byonfu by'okulaba nga okuva we twatandika kati wetudde no mu student direct benefit activities ebintu abaana student baganyirwamu directly ebintu ng'ebyo twafunamu okutataganyizibwa mu kalulu gavumenti n'etuggala ne tufunamu n'obuzibu ng'ettendekero ne tufiirwako ddosa kati bureaucracy gye tuyitamu okufuna approval to have an activity banvumuuko naye ng'ebisinga biri mu vacuum era kyemmanyi kiki ky'oyinza okugamba nti nakwata ku kino mu kisanja ekyange mu bbanga ettono lye naakabeerawo nkutte ku kino era abayizi basiimye? Ebyo nga awo oba olina okumpaamu emyezi ng'ebiri kuba ebisinga bikyali mu vacuum. Tebinnagira tebinnagguka we mbyagala. Ekisanja ogenda tukalakata bbanga ki wano kye muteekawo? Mwaka myezi wobala obulungi giba myezi nga 10 myezi 9 emyezi 2 egisigalayo kuba kukyusa buyinza. Biki bye batunuulira wano nga ku university ng'omuntu onneesimbawo obanga era weesimbyewo n'oyitawo nga guild? Nga tonneesimbawo university byetunuulira ekisooka olina okuba ng'oli mu Anglican baptized and confirmed by the Church of Uganda. Olina okuba ng'oli Anglican? Ng'oli Anglican. So if you're not an guild president ne vice guild president. So if you're not MP, it's open. Yeah, and I think it is implied to the prime minister as well. Bana abasigadde kiro naye oba so eddiini endala kizibu kiri ku 0.00%. Ebisigadde baba baagala CGPA eri 3.00 okudda cumulative grade point. Cumulative grade point ako kati ze ziringa results zo kale kitegeeza results zimala fuluma nedda results wano CGPA tugifuna ku mwaka nti semester 2 anti ngamba okujja okwesimbawo results ezo zimala ku fuluma zibaayo ku poto yo era olina okuzanjula bw'obanga olina mu retake teri kawaani era wali bakikakasa nti togirina. Olina okuba ng'obwongo singa ofuna retake ng'oli guild kikukosa bakuggyako office anti kati era oba tokyatuukiridde kubeera guild kiba kitegeeza emisomo gikulemye n'obuvunaanyizibwa bukulemye. Mukisa mulungi nti ntudde nawe ng'oli guild wakubiri gwe ntuddeko naye natulako ko ne yali guild w'e Makerere nga ssaawa zino MP Mulamba Robert Maseruka era yannyonnyolamuko ku birooto bye mu politics nga binenemukko era ng'alengerera wala. Gwe nga guild president wa UCU naawe ng'omuntu politics wo oyagala mukome oyagala akome wano bw'ofuba ku university obuweereza bukome wano oba olina ekifaananyi ekinene kyolaba ekisingako wano mu politics w'eggwanga? Ekifaananyi kyo kinene era nebaza university eno
the only university with Christ at the center of its name, Uganda Christian University. Njebaza nti batuwa omukisa okubanga twenyigira mu mitendere gy'enjawulo egy'obukulembeze. Naye ekifaananyi nze kyendaba, I'm yet to decide the elective politics ne administrative politics. On elective politics yowaba MP oyo wacho paka ku president. Then ne administrative politics okukola mu public offices oba government offices. Naye ng'ekiroto kyange kyakuweereza ggwanga. Ekiro kyakuweereza ggwanga. Mu bakulembeze ba Uganda, mukulembeze ki gw'ogamba nti akulaze ekifaananyi ekirungi era ekuba kutambulira mu bigere weegomba engeri gy'atambuzzaamuko obukulembeze ng'oba oli awo wandyagadde okuba nga ate businga oba osazeewo okugoberera omutendera guli ogwa elective politics wandyagadde okukola nga ye? Mu elective politics ntunuulira nnyo omusajja, balinga abasajja basatu naye kammenyeyo omusajja omu. No bawe bonna credit bo basatu. Nedda kanjogereko omu. Okay. Ntunuulira nnyo omusajja Ibrahim Ssemujjunganda. Honorable Ibrahim Ssemujjunganda. Because at some point I think he's one of the most informed MPs we had in the previous house. Ndowooza no mwami w'e Masaka. Mwami Mpuuga. Mwami Mpuuga naye. Politics we wa kintu kikulu era nga naye musiima. Naye we tudda mu administrative politics. Omukyala Dr. Wandera Kazibwe. Omukyala oyo abasinga tebamuwa nnyo attention naye musomyeko ndabye engeri gy'akozeemu akoledde eggwanga. Wadde abamu tebabirabye. Naye ng'aweereza bulungi eggwanga. Eyali vice president? Eyali vice president. Omukyala eyasooka. Ne okuviira ddala e Busoga eyo na buli waabadde, buli office gy'abaddemu aleseewo impact. Olugendo lwonna. So bingi bye muyigirako, bingi bye ndaba. I usually tap on the documentaries z'akoze n'emboozi ye. Okay. As a guild president, describingira obulamu bw'omwana wa university eri omuzadde asasula tuition omwana najja ku ssomero naye ng'oba oli awo yamanyi nti kasita nkusasulira tuition kiba kiwedde, nze kasita nkwata fees n'enkuweerayo tolina kirala ky'ommanja. So as a guild president nsuubira nti abaana bano oyogerako nabo in general nsigira ekifaananyi eky'omwana atuuka ku university naki omwana kyayitamu ku university era namba esinga ekyo ekifaananyi nalyagadde omuzadde bajja muwalaga sheeno oba oli awo omusiigira ekifaananyi otusiigira ekifaananyi nange upcoming muzadde manye olituuka ku mutendera omwana wange bw'aba agenze ku campus yeetaaga ki kikyayitamu kyekibale sigira ekifaananyi ekyo naddala nga tugenda mu kaseera kano ng'ebibuzo bya senior 6 byatandise yes byakomyewo so abaana bagenda kujja. Ndowooza leka njogere ku bintu bisatu ebiri mu matendekero gonna mu university zino oba ku buli muyizi wa university. Ekisooka abazadde batera nnyo okukola ensobi nti nga woogambye kasita asasula tuition aba amaze naye ebintu ebikosa omwana biri bisatu era ebimuleetera okubanga awaba okubanga asoma tuition osasudde n'ebyetaagisa kwakati waliwo abakola computer science. Abakola computer science alina okubanga alina laptop ng'eri gumite nga ngumu bulungi. Kati ffe mu mateeka omwana aba yeetaaga kala akasuuti ne we kabakamu oba bubiri. Kwakati waliwo ennaku ze tulina okwambala amasuuti ne koosi endala zirina ebyetaago. Mwana kasita omuwa tuition n'ebyetaago omwana ajja kunywerera mu ssomero n'obutawaba. Ngenda kujja ne ku bisinga okubawabya. Ekyokubiri okulya kati simanyi oba weekiri ne mu university naye wano mu UCU ekyenjawuloko ekirimu nti tulina DH or the main point then ne restaurants eziri munda n'ebweru nti omwana osobola okumusasulira tuition n'ojja n'omusasulira n'emmere wabanga alya meals 3 breakfast lunch supper n'omuteerayo $1,000,000
waliwo ne restaurant ezisasula mitwalo 800 kati okulya oba omusootinze nti tagenda kuwankawanka ava mu kibiina ali assured nti akyokulya weekiri ng'agenda ku restaurant eyo wano DH gye tulina osasula $1,000,000 afuna meals 3 wow okumala emyezi giri 3 kati ejja semester 3.5 semester yonna ali breakfast ekyemisana n'ekyeggulo so omusootinze ne restaurants ezitwetoolodde wano kati simanyi oba weekiri ne mu university I know in Kampala the standards of living are high unlike in Mukono naye ne ku Kampala campus organization weeri eya UCU Kampala nti omwana ekyokulya abeera ali settled ekyokusatu accommodation nti omwana waasula wali secure wali healthy wali safe kati ebintu ebyo ebisatu omwana woba omusootinze nga waasula akimanyi ne waaba atambula okuvaayo oba okuddayo ali safe ne waaba avuddeyo nga aggaddewo ebintu byabireseemu biri safe awo omwana ajja tuula mu kibiina asome ng'omusootinze n'emmere kati ebyo ebintu ebisatu ku buli mwana wa university bw'oba ng'obisootinze aba ajja kusoma kati ebyo nga tubitadde ng'ovudde ku bino ebyekivubuka nti oyagala oyambale ekagatta akali ku mulembe oyagala oyambale ku ngoye oyagala weetuuseeko akasimu akakwatagana n'akaabano kati ate ekyo mulina okigabana bavubuka bannange balina okunsonyiwa naye ekyo omuzadde n'omwana musobola okwasiza awamu omwana wabanga adda ayinawo asevingawo akasente ke omuzadde mukwatireko omugulire wabanga asobola n'omwana alina otegeera muzadde we nti tasobodde akakasente tasobola kugulira simu eno mutegeere osoma oginoonye kati mulimu ne associations mu UCU oba platforms kanjogere ku UCU kati eza debate tulinamu gye bayita Azania ya creatives MDD literally poems, music, dance and drama webityo you showcase your talent and they push the talent sports wali kati n'omuzadde asobola okukubiriza omwana we nti wenyigire mu bintu because at the end of the day you came to study but you came to build your future so kati ebintu ebizimba future bitandikira ku social capital okusoma osomye bulungi naawe ng'omuntu skills kize weeyongeddeko n'ekirala ekintu kye njagala okukola ku mulembe gwange as a measure of fighting tuition challenges and financial challenges nti at least omwana asobola okufuna vocational skill aka bakery ne kabeera ka side hustle ke throughout school n'ebweru nti ne waaba asomye ku weekend mu hostel ye sobola okukolayo buddadies donuts n'abutunda mu bayizi banne n'afuna akasente akamubeeza akagula ku airtime kati ebintu ng'ebyo UCU etuwadde omukisa nti weebiri nti osobola okufunayo ka skill k'oyiga ne wekuba kutunga nsawo zino ez'abakyala at least omwana aveewo ng'akaakayize ngezaako kipushinga mu regime yaffe because resources are available kati njagala ngende kubiruma abaana oba kubibakosa kubibawabya ekisooka abaana beenyigira nnyo abasinga babawabya abasinga bajja balina emizeeja abamu bagisanga mu baana bannaabwe using drugs like drug abuse and also things like clubbing omanye n'ekirala mu bavubuka ng'ovudde mu bazadde mu bavubuka ekiyinza okumweraliikirizaamu okugenda ku UCU nti amateeka mangi naye ago amateeka gatunuulidde kuzimba oveemu omuntu ow'ensonga so kati abaana beenyigira nnyo mu bintu ng'ebyo drug abuse ate oluusi babeera basindiikirizibwa by friends or by circumstances then also things that develop from if I may say fornication, things like that. Ebyo nabyo bibaawo naye obuzibu buba buli ku mpisa z'abaana. Ekintu university kyegezaako okugonjola through different activities and ventures. Eri fresh atulaba agenda okujoininga university ebibuzo byakomyewo
ng'oyogera naye essaawa zino ng'atulaba ayolekedde kusoomoozebwa ki? Okusoomoozebwa kwatunuulidde kyennyinza osooka okugamba nti atereeze obwongo yeeteeketeeke nti gy'alaga agenze kusoma, agenze ku mulamwa. Okusoomoozebwa kwajja osanga emikwano egiwabya, okwegomba, kubi nnyo okwegomba, okwagala kankikolebwe nti ebyamangu eby'obwereere n'ebingi biwabya. Kwe kusoomoozebwa kwagenda osanga omwana ajja kutuuka ekiseera nga ayagala ekyamangu mangu. Alabye banne mu class mulimu abayinamu amasimu ag'ebbeeyi, mulimu abambala obugatto bw'atayambala, ayagala okubufuna mangu mangu. Kivaamu either agendewo oba akole ki, kiwabya. Naye wojja ng'oli contented, obwongo bwo obutereezezza. Ekyokubiri, ebyobwereere. Ebyobwereere bibaako strings attached mu buli ngeri. Teri kintu kyabwereere ku nsi. Teri kyabwereere. Ekyokusatu, ebingi. Ojja kwagala obeere n'engoye nnyingi nga buli lugoye olupya olwambala, owabe. Naye kwe kusoomoozebwa kwe nnyinza okugamba nti agenda kisanga, naye ekyo kiri about personal discipline ng'omuyizi. Weewaawo n'environment gy'obeeramu. Ku experience yo n'ebbanga ly'omaze ng'olaba abayizi abasomye n'abatikkiddwa, baana bangi batikkirwa tebafuna mirimu, kolowooza kiba kukinga Guild? Nze ngamba kiva ku kwezimba ng'omuntu. Oluusi abazadde batera otusindiikiriza okusoma kye tutaagala. Ekyo nakyo kikulu. Batusindiikiriza okusoma kye tutaagala, naye nze nsaba bawulirize abaana. N'oluusi mu kutandika, kubanga at some point oyinza okuba olina ky'omwagaliza oba olina ky'omulabamu, naye nga ye obusobozi tabulina oba tabwerabamu, which means okumuteekamu okukkiriza okwo nti obusobozi, it's a process. Naye nga ebiseera ebisinga kiva ku kwezimba. Nga we nkugambye, the moment you join university, you're supposed to build yourself in 3 ways. Social capital, abantu b'obeeramu enkya n'eggulo, b'onyumya nabo, enkya w'ova mu ssomero kw'otandikira. Ne w'oba gwe Alan Cruz, simanyi oba wekyali, we wava mu ssomero wasooka kutunuulira be wali nabo oba be wali omanyi mu ssomero. Ne wemba nze enkya kati ne wemba ntunda buno busweta, nsookera mu mikwano gyange, mmanyi ab'amateeka balina okuba nga bambadde nga mbe nsooka okunoonya. So kati social capital gw'ozimba naye amatalinga. Ekyokubiri, academically olina okuba nga oteekayo omutima, perfect your academics. Ekirala ekisembayo, other skills, additional skills, co-curricular skills. Kubanga abantu bangi basomye balina zi first class naye nga talina personal interaction skills, socializing skills, tamanyi kwasaganya bantu, naye ng'emisomo asomye, tali confident, tali outspoken. Kati ebyo nabyo bibeera kati okusoomoozebwa okuli outside personal life. Biseera ebisinga abaana bajoininga with a lot of expectations, akasente ne kabula, oba oluusi n'afunamu mental health challenges, oba oli awo n'afuna amukwana n'amubandula. Ekyo kikyankalanya nnyo abawala, ndabye bangi nga bibanyiga. Naye n'abagraduate nze ndowooza ng'oggyeko koose ey'amateeka nti olina olinda ogende ku LDC, ndowooza n'abasawo abasigadde bagayaala. Obulamu obwo tulina program gye twali tutandise n'eddosa waffe eya career catalyst, nti omwaka ogwo ogusembayo olina okweteekerateekera obulamu ng'ofuluma. Ate university yaffe wano yeekigonzezaamu nti omwana wa business ayina olunaku mu wiiki wagenda kati n'agenda mu katale to implement what they study or to study the environment. Kati ayina obwongo bwa business, ayina n'obwa field. Ku ground kwali kigendera mu mitendera, omwaka oguddako n'ogenda mu semifomo, omwaka oguddako n'ogenda mu fomo. Kati agenda okuva mu ssomero, ayina ayina experience mwe gye musaba ey'emyaka 3 ng'ate yankagraduatinga agirina olw'engeri gye basomesaamu wano. Buli mwaka according to research alaga nti waliwo buli university wabaayo
abawala abatugumbulwa nga bamaze okurepingibwa naddala mu budde bw'ekiro ku universities ez'enjawulo buli mwaka kibaawo tinosanga ku mawulire omuwala wa university gundi bamusse omuwala wa university gundi bamusse bintu ki ebyo abawala okusingira ddala kuba basinga okutta bintu ki abawala bye bakola batadde mu matiggo oba oli awo omuzadde agenda okuleeta omwana we ku university ekisooka n'okujja nga abuulidde omwana we omuzadde alina otuuza muwala we naye nga tannamutuuza waliwo ate obuvunaanyizibwa omuzadde bw'alina okutwala olina okumanya omwana wo waasula security weeri buli ajja okumukyalira kuba kati hositeri ezisinga wano wogenda okyalira omuntu olina owandiika mu kitabo ebikwatako n'olekawo ndagamuntu oba ID n'ogirekawo kati omwana w'omututte waasula nsonga nkulu olina okumanya waasula alyawa ne waasomera wekiba kisoboka manya ne ku mikwano gye gy'asoma nagyo ekyo nawe kikuwa comfort nti omwana wange gy'agenze neekakasa nti ali bulungi kati ekirala omuzadde alina okutuuza omwana n'amunnyonnyola ekisooka n'amulaga ekifaananyi ky'amaka g'avaamu eyo nsonga nze njogera ku experience eyange alina okumutuuza kati outside my experience abazadde ebiseera ebisinga ofaayo n'okebera ku mwana wo at least on a regularly or you generate that relationship or that conversation nti olunaku teruggwako nga tayogedde naawe n'ekisembayo omwana wo oba ng'osobola okumuwa kyasabye kimuwe kwebyo bye bibawabya ne babuuka n'emize emirala kubanga gwe kyayagala gwe tosobola kimuwa ate alina engeri y'okukifunamu endala n'abayizi nabo bambi babeere contented ensi tebagiteekako nnyo maanyi ejja kubatta ebweru eyo bw'oyogera ku UCU naddala abayizi abaagala ebintu bya life bwenjogera ku bulamu obumanyi ekifaananyi kya UCU ebimu ku byansinze okundeeta ng'abaana bagamba UCU boarding school UCU simanyi bakwata leeti simanyi UCU babanga baana ba secondary UCU bafugiriza nnyo like not a campus omwana talina mirembe gye kweyisanga mu kampasa ebweru ekifaananyi ne kivuvuma nti nga yo omuvubuka alabira ddala obulamu tebusoboka UCU obulamu tebuliiyo era oba oliawo abazadde abasinga baleeta wano abaana ng'oli agamba akangende kamutwale ku UCU kubanga yejja omunkwatira tusiigire ekifaananyi oba oliawo ne bakomediani bangi ku mitimbagano buli omu olabanga Makerere kino owagundi ow'Ekyambogo kino owegundi kino naye bw'ogenda ku UCU bamuwa gundi so bakikola ng'ekyokusaagirira I believe obirabyeko but as a guild tusiigire ekifaananyi ekiri ku UCU lwaki abaana balowooza UCU mweringa secondary UCU nga sinnakusiigira kifaananyi abagyogerako basala ogwakawala nga tebawuliriza gwakalenzi kuba naawe otuuse wano olaba embeera abaana gye balimu tebalinnya ku ttaka olaba facilities nga nange by the way nali njagala genda ku ssettendekero eri Kasozi naye nga ne wano nange ntyawo lwaki wali otyawo ate era awo olwayo lw'emboozi gye baatuwanga ate nga ffe baatugambanga yaba planned kid naye naawe otuuseewo olabye otuuseewo kubanga webanga yaba planned kid toyinza kubanga you can eat one meal at 400,000 throughout the semester oyo tabeera planned kid emyezi ena esatu ena anyway ekifaananyi kyenyinza okusiigira nti amateeka ge bagamba aganyigiriza the aim is to bring out a better quality of a person wegabanga amateeka ganyigirizanga ne quality embi awo bandivunaanye university
naye buli quality y'abayizi abava wano mutindo naye kati kiri understandable eri nange ng'omuvubuka ogamba nti amateeka mangi ku dress code naye nga dress code amateeka mangi ku dress code si gamaanyi nnyo wano kye kitambalo wali nga university oyingira ekipande ku gate sisobodde kusoma wekirya nga wennyambadde bwenti ng'abaana era wobalabye abambadde it's free it's a free dress code naye ndowooza nga wekiri mu any upright morally society skimpy things are not good. Mini tezikkirizibwa ku mini enkunamyo tezikkirizibwa buntu buli transparent buntu bulaga kati obuntu obulaga ng'ekifuba kale obuli seductive if I may say obuli seductive oba omuvubuka oyambadde vest emikono giri bweru olaga kanyama kwa kati kiba si kya bugunjufu ate nga they are preparing you for the professional world. Kwanga toyinza kubanga Monday to Friday oyambala vest oyambala t-shirt zo oyambala ebino enkya office yani gyogenda mu ngoli mbiri oba wova wano mu week obadde oyambala nga woyagala kijja kukaluubiriza era ojjako era oyambale Crocs ogende ku mulimu ne woba okola mu field era mbale ngenda kubuuza nga ino university gyensoose okulaba abaana nga tebali mu Crocs anti kati kubanga ngenda mu universities enda abaana omusanga mu Nigina oli omusanga mu Crocs oli omusanga mu open anti kati ola ne education system yaffe ebiseera ebisinga omwana abimala ku ssomero amala obudde butono ewaka okujjako enjawulo eri ku university okawuka so kati the system is created to make sure that at school they mentor you and groom you. Kyova olaba omwana agenda okuva wano ebbanga lyamazeewo webanga dress code nga ayambala bulungi we buba budde akwata obudde kye bagamba late coming oba attendance oba ki okwatendinga class kiringa wona abeera ku office oba ku mulimu gwo webanga bagambye essaawa 2 ku mulimu tuuka 2 kyekimu ne class kati olwo bakuzimba ssaawa 2 zibeere 2 kati kuba kuzimba abo kati bakyagala ayagala lecture tandika 2 atuuke 3 bamugambe it's okay come ate kati abanga atamanyi kyayagala mu future ebiseera ebisinga omanyi abantu abasinze okukulaakulana it's to adopt the setting of the place ofunamu nnyo kwa nange tetuganye nange oluusi kiyinza okunkaluuza ne nga nyambadde engatto wiiki ku wiiki lwaki leero sigendako mu open shoes naye olabanga enkyawe abandaba essaawa zino by the way n'ekirala ojje weetegereze obeera nekyaliiwo enkya ne bakuleetera omurecommending kisinziira omurecommending otya bwe mba mbadde nga nkulaba oli lawuze enkya kinkaluubiriza okurecommend naye obanga obadde you're always smart on time you attend classes ne muzino endako akati nze I don't know but by God's grace I balance life nsoma I go in co-curricular activities ne mu bukulembeze mwendi at a point nkirabanga kitone like with different people different people have that talent of balancing all responsibilities naye amateeka agali ku UCU eri omuzadde yenna gana amateeka gazimba omwana wo kwanga at this point ndowooza omwana joininga university abeera wakati wa 19 and 25 nga si mature entry oba postgraduate that age abaana we bawabira awo ennyo kuba ava mu high school nga ina amalala kyayagala kikolebwe so kati bava nnyo ku mulamwa naye environment ng'eya wano we tuli ekuzimba ekuzimba emyaka 3 oba 4 gy'omala wano ogenda ofulumanga obulamu you've adopted a professional life committed life ng'obulamu butambula ng'akuwa omulimu takaluubiriza bw'otunula mu office ya guild ndabyemu ebifaananyi bingi ebyaba guild ababadde abakyala ekifaananyi ky'omukyala wano ku UCU kitwalibwa kitya? They are empowered and I should say the vigor in them oba obumalirivu mu bo n'emikisa egibaweebwa ndowooza kibazimbye okugjawo kiri nti banyigirizibwa ng'abawala oba tebalina bwongo bukulembera oba
bufuzi. They are empowered socially, academically, morally, ne mu bintu ebirala bye tubeeramu. Singa ozzeeko wano ku Tuesday afternoon, Tuesday saawa ng'emu kitundu, tubeera wali mu launchpad debate, tubeera mu current affairs. Awo ojja ne bwino wa researchinze, teri kutamwatamwa ne bakusoya ebibuuzo byo n'oyisaawo obubaka. It's a platform omwana afuna omukisa to strengthen their public speech confidence. Kiringa wolaba nga interview zino ze tubeeramu, it was a current affair interview. Kati n'abawala babibeeramu, n'abanga ali groomed. Essaawa zino abali ku ttiimu ya MUTS oba ttiimu ya School of Law ababiisanya mu kuwakanya amateeka oba mu kuwoza emisango bawala. So girls are empowered, baweebwa omukisa at any level. As a guild president, eri abaana government bewa sponsorship mu faculties ez'enjawulo. Kiki kye wandyagadde government etereezeemu gwe nga guild n'okusomoozebwa abaana abali ku government sponsorship kubayitamu? Biki bye wandyagadde oba bye wandisabye government erongooseemu ku baana bewadde sponsorship mu university? Government ebiseera ebisinga egaba sponsorship naye nga ya tuition yekka. Nzijukire mabegako awo nkumenyedde ebintu bisatu omuli okusoma, okulya n'okusula. Kati omwana omujje mu kyalo oba ne waba avudde kumpi omututte ku university omusasulidde okusoma. Tetuganye oyambyeko ne famire ye, naye famire w'ogiyambidde tuition kiba kitegeeza n'obusobozi obulala bubakaluubiriza. Singa ebe kisoboka, I've seen I think it's one scholarship I'm fully aware about. Esasulira accommodation n'okulya naye nga ya government, sijja kwogera department gyevaamu. Naye singa n'endala zonna nti omwana kale waakiri mu solving ebintu bibiri, ew'okusula n'okusoma, oba kale okusoma n'okulya, wabanga avaawo kumpi aviirenga ewaka. Naye okumusasulira okusoma kukola kati like in UCU, it's day learning. The student is expected to attend classes from 8 to 6 with breaks and intervals at different intervals. Kati omwana abala ekisinga omukaluza saawa 2 atuule mu kibiina, aveemu saawa nga 4 abeereko awo asome ku bitabo bye, saawa 6 zikoona. Talina kyakulya naye yajja kusoma. Obudde obusinga bumala mu kibiina. Kati kibanyigirizaamu nko n'omwana okubanga afunye tuition. Waliwo mukwano gwange gwe mmanyi yafuna tuition naye nga ew'okusula talina. Kati scholarship n'egenda bwetyo nga talina wakusula n'okulya kujja mukaluubiriza, kati okujja okubonaabona abireka. Naye singa gavumenti eyongeramuuko n'ebitongole ebigikwatisaako ebikikwasizaako bagaziyeeko omwana at least bamuwa ekyokulya oba n'ew'okusula. Otugambye wali emabega n'otugamba nti omwana wano ku isi asasula lunch, breakfast ne supper ku miliyoni emu. According ku kibalo kyo n'endabayo nga guild, olowooza ku bazadde n'abaana b'okiikirira, bazadde bameka abalina obusobozi obuwa miliyoni ey'emu? Era gw'olowooza kyekiviiriddeko abantu okugamba nti abaana ba campus baba bayala? Kati kisinziira ku nsawo y'omuzadde. Kyova waliyo other options nga kati waliwo restaurant eziri cheaper nga wali nkuwadde maximum miliyoni. Waliwo restaurant ezimu nga zisasula $800 ng'omwana afuna meals 3. Kati waliwo n'omuzadde wagamba ojja kulyanga ekyemisana, ekyeggulo weefumbire, n'asasula $400 omwana alye lunch. Waliwo n'abazadde abamu abagamba nze omwana wange asobola okwefumbira, ne bamupakingira emmere okuva mu kyalo ne gaasi oba essigiri n'agenda ku hostel ng'ava wano saawa 6 kwa classes oluusi zikomanga 6. Kuba tulinayo community worship ku Tuesday ne Thursday, naye ennaku ezisigadde saawa 6 wavaamu ng'agenda ewaka afumbawo akamere akangungu ng'alya. Naye abaana ba university okubanga bayala oluusi kisinziira. Waliwo n'abaana okubanga bamuwadde ssente asasule n'alya oba n'azinywamu oba n'azigendamu mu betting. Kinnuma ekintu ekyo nti omwana aba yeekotogera
ye mwennyini lwakuba ye aba takiraba naye nga abaana ba university ebiseera ebisinga tebabeera bayala kubanga omuzadde waba agoberedde enteekateeka eyo omwana we oba omusecuwarinze nze nkoze study eyo kuva year 1 kuba nange we najjira ewaka tetwali tetuli stable bulungi kunsasulira tuition na kyakulya kati nga zijja wiikire oluusi ne zijja za nnaku 2 ne bakuwaayo kasente no kati kyandeetera okuyiga nti lwaki abaana aba university bagamba banjala bayala naye nakitegeera luvannyuma nti omuzadde singa aba ategekedde omwana oba omwana naye n'abeera ne personal discipline nti asobola okwefumbira oba asobola kati wano n'ekirala waliwo gwe bayita reducing balance kyosasula ku restaurant ne wooteekayo 3 n'olyangako n'ofunayo 10 n'oteekayo n'olyangako bwotyo so kati omuzadde singa abanga yeetegese n'abaana okufuna good advice kwa kati bino byenjogera si nti buli omu abimanyi naye it's just from concerned students fe abafaayo okumanya how can you survive at campus naye nfuba nnyo okulaba nga mbigamba abazadde mbigamba abaana ne mu administration mbibagamba so kati omwana the moment you get good advice n'omuzadde ne yeeteekateeka in anyway ekirooto kya kusoma kufuna degree kasita ofuna tuition nga weeteekerateekerewo okusula n'okulya nga tumaliriza ezimu ku points zinanayagadde oyogereko gwe ne kabinenti yo mulwanyisizza mutya akawuka ka siriimu mu university mu university muno this being a Christian university there are strong policies we have that govern this community amateeka agatutwala nga abayizi era nga magumu nnyo nti omuyizi ne waabeera ali on or off campus amateeka ago alina okugagoberera kati n'ekitwetoolodde ngezaako kulaga foundation then nkugamba engeri ffe gye tukyo kati mulimu ne hostels around eziri single ne halls zaffe wano mu ssomero ziri single mulimu ez'abalenzi n'ez'abawala n'ekirala the university we have a department of counseling we also have the health facility nti in case omwana alina advice gy'ayagala asobola okuddukira eyo wabanga yeetaaga counseling nga bamuwabula wabanga yeetaaga bujjanjabi oba kwekebeza bamukebera kati naffe tulina tradition gye twakaringa on gye bayita health awareness week nti mu semester tubeeramu ne week ey'okusensitizinga community abaana wano we tutudde wennyini tuteekawo tents abaana ne bajja ne beekebeza nga tukwasiza wamu ne health facility Alan Galpin eya university kati mu wiiki eyo tubunya amawulire mu WhatsApp groups mu zi hostel notice boards ne ku campus abaana ne tubagamba kino tokikola weekuume bwoti teweenyigira mu bintu bino that is the mainstream the other option gye tugezaako okwadoptinga is to find a way of compelling the hostel owners okulaba nga bamonitoringa abaana afuna bagenyi ki environment gyalimu ku hostel eryetya kubanga oluusi biba bikema ebitukozesa ensobi naye nga n'omwana ye nga ye tugezaako kumulaga nti buvunaanyizibwa bwe kwekuuma. Wow. Lastly, abaana abalina obulemu bafunye batya comfortable environment okusoma naddala no mu UCU era bubafuddeko otya? Kati ku side ya university eyo ngayo administration obanga oli mu application process waliwo options to indicate whether you have a special need or a disability. You indicate it. Kati in the academic records or in the administration records obeera mu bakwawula oba they can recognize you nti ono omwana alina obuzibu bwe buti ne bwe buti ekyo ne kiyambako ne university okuplaninga when it comes to facilities and lecturers and tutors nti tulinamu abaana abali slow obulwadde neerabidde babuyita ali slow mu kwogera ne mu kuwulira ne mu kulaba talaba bulungi
waliwo kati ne bana abaliko obulemu oba weetegereza university eno buli ewali amadaala waliwo ramp nti osobola okuyitawo nga oli katebe oba nga tolinnye madaala n'awalala waliwo amadaala oba weetegereza kati mu student leadership tulina member of parliament olabye UC yekkula ate buli friendly bambi tebutulumbagana singa bwatulumbye dda naye buli friendly. Okay, that's nice. Kati mu student leadership tulinamu the member of parliament for special needs, for students with special needs oyo akiikirira abo abaliko obulemu oba balina special needs. Kati naffe ku cabinet tumusembeza under the prime minister. Kati naba nga abakwasaganya kati mulimu the minority nga kati abali solo mu kwogera naye ng'asoma amateeka mu mateeka olina okuba ng'oyogera kati it's upon the leadership we have through class representatives to advocate nti mu ssomero mu faculty bweti tulinamu abaana webati ne webati ne webati eyo report tuli mugikolako. The report I'm expecting to submit omanyi after every 100 days have to submit a report ejo myezi ng'esatu ntaddemu segment eyo eboogerako n'ebibaluma n'ebibasumbuwa sofa ne bye bakoze ne weziba lavatories waliwo eziri preserved nga zaabwe. Okay. Yeah. Kale lastly nga tumaliriza ekibuzo kyange ekisemba kijja genda ku content creation has become something vital naddala muguno omulembe mwe tuli nga guild tetunafunayo bulungi ba representatives abavudde ku UCU so far gwe naakafunako Janice. Do you think university mukyayina olugendo lunene oba ku ttebo temubituusa tubituusa ensi ekyuse omwana content creation has become something vital simanyi wane course weri kati actually tusitula ebintu bibiri AI ne content creation. AI is really empowered mu faculty ya engineering naddala mu ba computing aba computer science. AI is that sensitization and training abaana babayigiriza okukozesa AI n'okumufunamu kati content creation wano mu UCU okusookera ddala it's like a side hustle or a hobby of students. Ne Amoni yava wano ono ali ku Galaxy. Amoni ate wa engineering ekyewunyisa. Amoni wa sound yasoma engineering. Si sound. Amoni content creator. Amoni mutegeke. Aina ka segment kweyo campus. Yava wano. No ne gundi ono yali mu guild ya Kampala campus lwakuba ali ku gundi ene yekamocha. Bawera naye kati waneeno through associations we are empowering content creation. Fees structure emiririra ku UCU. Fees structure varies. It varies. Kyentegeeza omwavu asoma wasoma omwavu kisinziira koosi gy'oyagala omwavu asoma yo nga campus egaba ku basale so far tulina scholarship sports scholarships. Okay. Kale ebigambo bye bisemba ebigenda eri abantu bonna wamu n'obubaka bwandyagadde okuwa abayizi bemusuubira okuba nga bajja beegattako omwaka guno. Okutandika n'abayizi abaliwo essaawa zino I appreciate the fact that you are at UCU. By God's grace, we are together at the Center of Excellence in the heart of Africa, the fountain of academics. This is the eminent varsity. And I pray so much that you continue promoting the integrity of the university and also your well-being. Socialize, attain many skills as much as you can, and also academically be upright. Eri abayizi abagenda otwegattako n'abazadde wolonda UCU oba osazeewo okusalawo okulungi wano mu UCU omwana welfare, mental health and academic excellence nsonga ya muggundu bagifaako nnyo okumaliriza bambi omukama abakuume twekuume
twebereremu. oyagala ojjukirwe nga guild ki wano ku UCU? Mu kutandika nga nankajja mu year 1 nali njagala mbeera omuyizi afunye first class mu law school. Nenzijukira nti buli ajja kyekirooto kye. Ate nga nave wakanga mukadde wange ngamba never be an ordinary student. Kati njagala mbeere omuyizi oba guild president eyaweereza abaana n'eyaweereza university. Amen. Oyina girlfriend ku university? Najja kusoma. Amina. Cruise exclusive gwe mukutu Allen Cruise ge manya saagala kubanga ate nsukako n'olunaku olwaleero. Muse bulungi mwera.